Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze Sseebaka nyabo. Omukolo gwonna gunyuma mmere. Emmere tebaagibisizawo kugigaba yabadde nnyingi ddala. Yeah. Webale kubera nga oli mukulaba Delta TV tukole ku TV y'abagole, TV ekyasinze okulaga abagole ate abasanyufu ate abanyuma ate abeesaana obalabe essanyu wabatukirire kwasa olwalelo mwewe high five y'obuwanguzi 1 2 3 oh high five yeah mugambe nkuwangudde gwe nawe nga bwogamba nze simuwangudde ani asinga okwagala munne nze bannange mwebale kutuuka ku lunaku ya bambi you people look so good together bambi webale njogera n'omwami n'omukyala baani ya Rachel and Ray yeah man mwebale kola mbagane you look very beautiful my dear kongs mugole kanakola ebyabalungi uli mulungi anti kakati bwabadde bamuleeta mu chachi wawulidde oh my god omutima kata gwabike nga bamuleetera nze you know the feeling oh my god nabuze okubuuka naye nga ndabanyiridde how were you feeling ngolaba bakutwala bakuweeyo nze no nga ngamba mwanguyeeko nze gye njagala eno naye wali waaka sajja alina waaka mukwano oyagala kwogera ki ku mbaga yo n'olunaku lwa leero lwonna switi nkwagala nnyo webale kusuubiza n'otuukiriza baby wange I love you so much yeah thank you webale kubaawo mwana gwe Delta mumuyina waaka ate nalo kakati mugambe nnyabo ngenda fa naawe mama ngenda kufa nkitegeeza ngenda kufa naawe teri ajja kunzijawo kambe mulwe wammwe bambi ikavanyawe oba boogedde kyawo mugenda sulawa leero Hey, my God. Ojoto tulabeko. Sija basumbwa kale mugende twale ekyebbeeyi kyo. Yes, kale tova ku Delta TV tukole omukyala eyo gawuni ali mu yakubiri Charitas ya clinic ebaddewo nnyo ne mukyusa enviiri bali mu kuddayo tuli mu kusanyuka. Nange no badde ngendeddeko naye kankome wano sisi embaga si yange. Yes.
nongera muna kapafu ono ne komitiga okusako ne sibwe wangu kana yetera manyitio ibogobokuta mauliwe Bebatyo n'abagole nabo batwadde speech oluvannyuma ne basala keeki. Abawaddeyo obudde bwammwe abeetaddemu ssente ne mwereeta wano banaye toyansiza nnyo ddala. Katwala omukisa guno okwebaza abantu bano mu ngeri y'enjawulo. Okusookera ddala munzikirize neebaze ekyana kyange kino bane mukubeeko mu ngalo bane tuli wano lwa nsonga nti waliwo ekiri wakati wange ne Rachel. Ekintu ekyo gwe mukwano. Singa twali tetulina mukwano tetwandibadde wano olwaleero. Rachel, I love you so much. Olugendo lubadde luwanvu naye Mukama atukwatiddeko era tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti bannange waliwo atoma mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Kati kampe mukyala wange akakisa kanaaguzeeko abantu batono nnyo abeko nekyanga bannange nja kubyogera ndi ku maviivi. Bannange tusanyuse nnyo okubalaba. Tusanyuse nnyo okubalaba abavudde wonna we muvudde. Charita mazima wanvu gwosinga mu kintu ekyo. Banaye tusanyuse nnyo okubalaba. Bwe mmalaawo ne neebaza abazadde gye sijja kukuba nnyo maaso abanzaalira omwami wange omulungi. Mukama abawe kye musinga okwagala, ababeezeewo, abawe omukisa, abanjagalire, abagaggawaze. Bannange neesiimye nnyo. N'enkyuka eno ne neebaza taata wange ne maama wange n'abantu mwenna, bannaye bamaama bange, bannange basenga, bannaye bataata, baganda bange. Neeyanziza nnyo neeyanzige. Mwebale kumbeererawo bambi, mwebale kunjagala bambi, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abanjagalira abampeera omukisa omunene abangaggawalize bwe nvaawo. Bannange mbegayiridde mungatire ku ngalo mukubira omwami wange obugalo obw'amaanyi. Mambi sweet, webale kusuubiza n'otuukiriza. Bangi basuubiza ne batatuukiriza. Webale kunjagala nnyo bannange. Kirono yakinsuubiza olunaku lwokusatu twasinkana lweyaŋŋa nti ngenda kukuba embaga n'ennyomba ne mugaa nti mu obusajja bw'omwamusaddamu baba batugamba dda mwe mutomanyiire abaana b'abantu. Naye bannange nswadde n'enswaluka bwe mutyo mumuneebalizeeko omwami wange. Simanyi kyakwogera kirala byebyo.
omugole yakyusiza nadda mu pink ne silver ate omwami n'asigala mu white kitengi. Olwo nno ne babawa ebirabo. Chala yambadde gowns 2 ne changing dress. Banyumye nnyo bannange babuwembo mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV mwebale kwagalana. Chala Rachel nkwagala nnyo mukwano. Mukama bakuume mu maka gammwe. Ategeeza nti abataka abasigaddeyo mujja balaga muli nabo keeki mbaga abaana omukolo bagumaze. Mugeri emu akabonero ak'okwebaza nammwe ate mubaddiza ku ebyo bawadde oyo muleese beyanzannyo beyanzeege tukola akajegere bapaints ne bagroups ebiraba ebyo. Mukwano esawa yaffe esooka ewedde naye ate tesobola kugwa netukuwadde mukisa mukwano Delta TV yeyo kekikolera munnaye nti bwobeera tebafuna chance mukolo gw'ogulaga ku TV n'otuweereza ebifaananyi ku ssimu yaffe netubikulagira mu kye tuyita wedding album. Katulabe ne bano abalalambata ngatona kwatoli labo yakachokano mukulumane wakyonona bagala matiri bona nebyekusa ku fezo bazabu ono mwana mugambe nta akakasenti nomwagala. kale mukwane sawa yaffe esooka ewedde wabula mu sawa yaffe ey'okubiri 12 mpaka emu tugenda kubanga tugenda erukaya obalabye abeerukaya befitinga. City Bridals yateeke sente ayina gowns opangisayo gown emu nakwera ku dresses za bwerere ali Kamukamu Plaza Quinty Road. Enviiri jankusha Ritas Hair Clinic mukwano asobole okubeera nga tukuyigiriza eby'enviiri wamu n'okukola ku bagole fa bakola ku mukyala Rachel shobola beera naye yanyuma nnyo wadde already nga mulungi. Omukolo Delta TV yeyina ogukulagira ate atulabira ku Facebook live tukwagala nnyo ku YouTube tukwagala nnyo yonna gy'osinzire nga tonzijja wakato katugende mu bulango tukomawo tugenda kusomoka lwera. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo